Amasanyalaze nago gafuusa amasanyalaze. Ndiwano kumpi ne bwino ku mmeeza. Bino ku mmeeza walira. Bino ku mmeeza wali amasanyalaze gafuusa amasanyalaze. Amasanyalaze gafuusa amasanyalaze. Bino ku mmeeza ate nayo walero. Akatambi ako ngenda kakuzanyira owulire details zo yabadde akutte kamera. However munaamusonyiwa abasasi bafe abamba nange mubasonyiwanga. Amawulire simangu naye musajja ati yagezezaako kukola omulimu gwe nga munnamawulire. However much nti yaguddemu bigwe. Details ne location entuufu gamazima zibuzabuza okusinza ko ne yabadde akutte akatambi yangambye bali mu Lagos. Kati nebuuza Lagos mu Uganda tulinawo Lagos oba eri Nigeria. Ekyo nesaagala kubeera nga nkifaako. However nkozeeko research omu okusinza kunze nga SMX waliwo omuliro ogwakutte ekire kikesezo olunaku olwaliro mbu side zaawo mu katale ku Kaleerwe. Kati simanyi oba guneno guli related n'ogwo oba guneno mulala. Full details zonna zinangina beera nga nzikutuusako wano ku SMX Media. However twakafuna nti neera ebintu by'abantu gamazima ga Katonda bisaanyeewo amasanyalaze nago ne gongerako gatadde munnyo mu bbwa. Akatambi kaneno kankakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kagwera naawe osobola okubeera nga okeerabirako. Ndabye omukazi ng'akutte ku mutwe bambi ng'akaaba emaali ye yonna ng'eweddewo. Naye nze mutima gwange ne ŋŋamba alhamdulillah kasita ye asobodde n'ofuna amaanyi agakwata ku mutwe amakulu mu kyo akyali mulamu. Waliwo ogamba munire emaali eweddewo naye afiiriddemu. Muguneno omuliro tetunnategeera nti oba waliwo omuntu yenna akafiiriddemu oba abafunye ebisago. However ebintu byawe byonna byo bisaanyeewo. Akatambi konna keekano naye nga sinabeera nkakuterako. Ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba ye ey'essimu mukwatagane. Bannamawulire It's burning seriously. It is burning seriously. Nothing to save. Nothing to save. La ilaha illallah. La ilaha illallah. It is very good. Wait, I'm in bale mwita abasirikale bajje bazikizo basira mu chogera kochi meche Omuliro gwennyini. Allahu akbar. Eno nagukutte. Nagukutte. Gukutte no yonna. Kiriwo mu kibuga Lagos. Gukutte waneno ngewazedi ngokirira nga ku masigidi mugirengera wali wansi. Omuliro gukutte gusanyawo emaali y'abantu ku speed. Ku speed gwakavubanga bana amasanyalaze nago gakwegerereza kubanga nago gafuusa amasanyalaze. Amasanyalaze nago gafuusa amasanyalaze. Ndi wano kumpi ne bwino ku mmeeza.
bino kumeza walira bino kumeza wali amasanyalaze gafusa amasanyalaze bino kumeza ati naye walero kumbi bino kumeza songa njogera kochi ari bino kumeza gabuli njado omuliro ati mukulabe okutandika okubeera nga gubaluka amasanyalaze gawo gabalusi kati embeera bweyotyo bwe tuyimiridde kale tewali mutawaana saawa eno amasanyalaze nagafuusa amasanyalaze omuliro gufuusa omuliro omuliro gufuusa omuliro waya z'amasanyalaze zisewanaye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kyekiriwo saawa eri kyekiriwo ne katongole waali katongole ensonga eyo gyogerako ki katongole talina kyakyogeddeko omuliro mu kibuga Lagos omuliro mu kibuga Lagos wa omuliro mu kibuga Lagos omuliro mu kibuga Lagos Kabude manjwe Saruni Mulio kubude wanu Saruni kubude mkanyumba babeka babeka wali akanyumba kwa kabude Basiri embeera eyo mulio gutambulidde ddala gutuuse n'eri ya rabbi naye wenjogerera sinalabako kiba kizikiza muliro omuliro gufuuse omuliro gufuuse omuliro gufuuse omuliro gufuuse omuliro gufuuse omuliro Allahu akbar kabira